Oluvannyuma lw'okuwangulwa ku kifo ky'obwa Loodi Meeya mu kulonda okwakaggwa, olwaleero Loodi Meeya wa Kampala Erias Lukwago awaddeyo woofiisi eno eri Nankulu wa Kampala Sharifa Buzeki oluvannyuma lw'ekisanja kye okuggwaako. Kino akikoledde mu lutuula lwa kkanso olusembyeyo ku City Hall mu Kampala n'alambulula embeera mwalese ekibuga. Lukwago eyayingira mu woofiisi eno mu Gwokutaano gwa 2011 yeewaanye bw'akulembedde ekibuga awatali kwerya ntama. A leadership defined by proven track record of impeccable and unassailable integrity. Atubulidde empagi kw'atambuliza obukulembeze bwe mu bbanga lino. Corporate governance and rule of law. That has been pillar number one anchoring my leadership. Agamba nti aliko ebintu by'atali yerabira mu bukulembeze bwe omuli n'abantu 35 abafiira mu njega y'ekiteezi. Needless to mention the tremors thereof, which got many of us bent out of shape and some purged out of the institution, you know, those who were arrested and prosecuted. Alumiriza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuteeka obutereevu omukono gwe mu nzirukanya y'ekibuga Kampala ekibakalubiriza mu nkola y'emirimu. The situation is compounded by the fact that KCC as an entity is currently housed in the President's office, where it is being treated as an appendage of State House, as opposed to an independent, self-accounting institution with unelected leadership that has got a social contract with the people of Kampala. Baminisita ba Kampala batamanyi we bakoma mu bukulembeze bwabwe nabo talemye kuboogerako. Kanki bagambe kino nva wano ku State Hall naye nga wakyali ba minisita nti bakola emirimu gy'ekitongole. Minisita ali mu butale, minisita ali mu maboda, minisita ali mu batembeeyi, minisita atungaliza obusango bulina okuwozesebwa abeerosi 1 erosi 2. Bwe gutuuse ku buli bw'enguzi agamba nti buyitiridde mu KCCA n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Ngenze nkukuluma obumbi 43 bwabbibwa ku busafi ku bibaawo ebiri awo. Ekyo ngenze nkibagamba ngenda naye obumbi 43 mwabubba abaabubba bakimanyi. Yeewuunyizza okulaba nga waayo woofiisi eno nga mulamu kubanga bamwegezaamu okumumiza omusu emirundi mingi. Nindibaza Allah mazisizaako emyaka 15 nempona nakasera awo baali banzitidde. Waliwo agasajja gakawula agaali ganzitidde wansi wali ku paaka yard agaali gakulembeddwa ssuubi nengayitako asajja agaali ganzitidde mu lufula. Omwala gwe Nakivubo ogwazimbwako Hamis Kiggundu nagwo agamba gubadde gumusula ku mutwe nga nviiri kubanga guno gugenda kulaba bannakampala ennaku etagambika. Eka 56 n'azeetwala n'ateekako akayumba bwe tuba tumenya bukiyosiki kiyosiki ka Hamis Kiggundu n'abalya ssente buka kiyosiki ako bakangavulwe. Wadde ng'ebyo byonna bibaddewo n'ebyatuuseko mu bukulembeze bwe agamba tabala. Waliwo akaseera wano nga kanso teziza kutuula nga tuyinza kutwali executive tewali kino naye kakati olabye executive weeri kanso etuula. Abakulembeze abagenda okumuddira mu bigere abalabudde nti balye kamanye. Abaddako kubanga accountability mu SFC nayita Meja Kikomeko wano ho yangamba oyina ranka kikozi. Wabula akkatiriza nga bw'afulumya woofiisi eno nga mutukuvu awatali bubbi na bukumpanya mu ngalo ze. Sirina kataka ka muntu konna kentutte, sirina kajiiko kenjije mu ofiisi ya Loodi Meeya, sirina manja mu kitongole, omukama mulungi. God bless you for God and my country. Munnanup Engineer Ronald Balimwezo yagenda okuddira Erias Lukwago mu bigere oluvannyuma lw'okumuwangula mu kalulu ka bonna akaakaggwa. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.